okutuusa kwa Ntina omulamwa gwayo tugenda kwogera omukazi afumbirwa serebu oba omusajja afumbirwa serebu ebizibu bye basanga. Omugenyi wa leero gwe nnyina bamuyita King Tia, mukama wange tusanise okulaba. Omulamu mugumulidde njala tereza mukyalo ono agambye abakazi abafumbirwa ba serebu omusajja atafumbirwa omusajja awasa. Either yinzo beera abasajja sebo waliyo sebo be bawasa ate era ddala abaserebu abayimbi babawasiza ddala mu mateeka. Si bya mu mateeka abasajja bujjo bashuga mami babawasiza ddala ddala baserebu abamu. Okay, bwe tudda mu mateeka tugamba ogenze mu kkooti certificate egamba gundi awasizza so teriyo sirabanga omusajja afunye erinnya lya mukazi. Muyinza okuba ng'owasiza nga gwakola emirimu ewaka ne mu mateeka ate omukazi yakola ki? Era kitegeerekera ne kigamba nti omusajja gundi yamuwasa. Okay, ladies and gentlemen, gundi olina kwewasa? Nawulirayo nti nno naawe bakuwasa. Nkitegedde ayini Ntina yawasa olina serebu gwewasa? Nawulira gwe nti bakuwasa. Okay, the funny part of it we are talking amannya abampita King Tia nga I'm a motivation speaker. So omulamwa gwa leero gubadde bugambye lwaki bizibu ki bafuna wagolekina celebrity. Yes, atamanyi celebrity asobera nga muzanyi wa firimu, asobera nga muyimbi, asobera nga muzanyi wa kapiira. Mu lufuutifuuti omuntu omumanyifu. Ebizibu bingi ebidatingibwanga gwe toli celebu. Oli celebu? Nyabwe oli celebu okola ku TV. Ndi celebu. Okay, kati kitegeeza bbaawo anakufumbirwa agenda kufuna obuzibu wano. Ekisooka tokwatika olwo kye bayita ottega engalo. Buli gayi ali eyo akulaba ku TV n'omu-makeup gwe kuba bakutaddemu amataala akulaba onyirira essaawa zino abeera ayagala lozaako. So kati omwami we aba teyeekutte nga mwavu tasobola kukugulira mu mmotoka. Banno ne bakyusa emmotoka waliwo omwami agala okuwa emmotoka ali mu bondi eyo asobola okuwa emmotoka alaba akuwa emmotoka in return olina omuwaako. Kati kambuuze kitegeeza mmwe mubeereyo okutunuulira abaserebu nga muga kagundi akosenyumize serebu oyo omulaba alinga kimuli babeera ku kamera ekyo kimuli kyotuuka mu ddiiro lyo ku flat screen yo n'otuula n'olaba n'ogamba Irene Ntina ako bannaani oba kanyuma sitale ekimubulire okitegeera nga weegomba omuli awo kati gwe bbaawo bw'aba talina ssente ogenda gira ate naawe ogenda beera forced because oli mu showbiz olina ovuga emmotoka bw'otambulira ku booda bagenda kukuba amawulire bagamba atambulira ku booda biki ne because of the other pressure ogenda gamba kangende muweekwawo nga mpa emmotoka. Nati kati ate mmwe mulinga abantu abagamba nti serebu yenna alina kubanga alina ssente serebu yenna alina kubanga omuntu ali eyo akulaba ku TV ayimagininga oba Irene Ntina tekagenda mu ttooyi oba ekiteeteeyi kikambula kya miliyoni meka kadde assume nabo baagala obeera mu kifo kyo. So obeera nga bw'ona oyogera ekigambo bw'ona ogamba nti Bobi Wine afudde. I'm just saying Bobi Wine afudde. Abo olugambo lugenda tambula because wali abakukkiririzaamu. Okitegeera tebakutwala gwewerabanga omuntu ne bo tebakulabanga muntu. So omuntu ali eyo ayagala okutesinga ku kamalayika akali mu eno TV. So kati Bobi Wine abbaawo yeeraliikirira. Ekisooka esimu egenda beera mu password because ogenda kufuna zi notification nyingi ompaakodi nina obukadde bwange busatu biki bonna ne weekanga nti abantu ba celebrity life si mukazi si musajja. Kati kankubuuze nze mbayita bamalaaya. Kankubuuze naawe oli serebu n'omukazi ow'ogwo gw'onaafuna ndowooza naye serebu kati mmwe yegwe mukazi wogwo osobola omuwaayo. Test yange mu bakazi is not about celebrity. Test yange mu bakazi eri mu IQ y'omukazi asobola okunyongerako. It is not all about celebrities. Newankubadde nina ba celebrities nange bengamba njagala mu testingako. Ngani? Mutubuulire. Nchwe sawa zino alaba. Mutubuulire ngani? Olaba waliwo n'ogundi gwe baasuulawo. Ani gwe baasuulawo ogundi ani bamuyitanga? Shasha Brighton. Kashasha Brighton kankolera. Nze bangamba ne Spice. Namukwayajala naye mu mutima akimanyi nti ankolera naye sisobola kukola ki because nina kyenjagala obubeera waliwo kye bayita saddaaka mundamu. Kale batudda mu nsonga endala nga tetunadda ku personal life. Wayise wampise kuteeka mu kugenda mu byange. Byonna ssebo tulina obyogera kuba naawe oli serebu kuba mpulira bagamba olina abaana ba firimu okola ku leediyo
kati sewo bangamba n'okungamba nabiwulirako mbu kuba oli yankubira akasimu nangamba ha bannanga oba oli luddawo gano bannaye gookya nemubuuza gali waabo nangamba kingitira kyakola eno obwana bwa firimu nengakankulinde lumugende kukyaza ogende fane part of it kati olaba nabo obuzibwe niye nti nze mbajja kundaba n'omwana wa firimu nga nyenjera naye nga mukwano gwange byaddala like gwe buli bwobeera mu celebrity life buli muntu musajja gw'onoosembereranga buli gw'oneekubyanga naye kifaananyi bagenda mukwagaza kati waliwo incidents n'obeera tugamba oli mukwano gwa example obeera n'example obeera n'example naye nga wabikusibako okutuuka nga bagamba naye abantu babitusibako lwaki tetubikolera ddala nomwekanga ng'okoze eki kati olosewo naawe okikkiriza nti oli mulungi nkikkiriza kuba naye nemanyi omusajja bakusembera kufunako feeling buli muntu agira newazifuna naate kisinziira ate sigamba nti kakati nga bagaa kingiti ayagala abaana ba firimu ayagala ono noono nekirala nze ngamba kino buli muntu ali mu media nkukakasa nga serebu wakabi alina sente biki emabega waliyo sugar mami wa sugar daddy kati olosebo owo yaliwa bannanga bamutugambye okitegeera sinatuukako eyo level wagituukako dda oli mumanyifu ndi mwavu igwe nga gwoli mwavu naye ate ffe abakula tulabanga buli celebrity alina sente nga nyingi manye waliyo sugar mami wa sugar daddy kamiliyoni mumanyi sugar mami gwe yazalawo omuzungu yani olya boboyini bwebyogera besaawa zino bajja kuluma omulala kashasha bwaitu tekalinako yatwala omusajja wa munne omulala kali bonna tubogere gwekyomanya kali gangunyumeza yedda kiri bwe kitya wali abakazi atidde obogerako baddanga atidde naye nga bayogeddeko simanyi naye oba bituufu wali abakazi gundi lwabadaba bamwasiza ate ani yamuwasiza gampe tuli mu kyo ya Luganda kale wababa wali abakazi abalina sente zaabwe bagenda ebweru ne bakuba ebyeyo ne bakola oba bakoze gyonna emirimu gye bakoze nga bakulu mu myaka bwe bakomawo eno Uganda waliyo obulenzi obuto obunyirira obuli ku TV nga kaani kekizampo kati ngambe nga yalabana kayalabana waliwo Catonix waliwo ono ani agala zali oyo muvubuka zali gwe yakozesa wali abantu bangi kati abakyuga mami bwe batula ku TV nalaba akalenzaako jasa shumu mu sex bagamba bwe bobeera ne mukadde munno abeera yagazibwa ng'omukazi abeera yagazibwa nga tiyafunda kati obeera weetaagayo omuntu ali tight kati oba mukaga ng'oli musajja oli ku TV atiisi olaba ndiokagamba njakala tegunda irintina njakala obeera MC ku birthday ya mwana wange ndi sente meka nti kakadde kamu nanga ngenda kuwa busatu oddukira because weetaaga sente ne bw'otuuka eyo abeera afunye opportunity wamma abakazi abatafunda mujje wamma n'eddagala nayo tulina abasajja bagenda tulekawo nga bawozeeyo ku bakazi mujje tubawe eddagala n'omukazi bw'atunira obugundi naye alina sente ate ebisajja ebikadde byalina sente n'ebisajja bikadde bimutumire gasayize ate nga manyi mulina amaanyi omanyi bacelebrity bagenda bakola emibiri gino okitegeera nyinayo kyali wange omu tuliraba bitusi nyinayo kyali wange omu eyakola akanyama bayalabana ab'example bagenda ne bakola emibiri to look good in the camera kati sugar mami ashuminga oyo afaanana atya mu buliri kati olwo gwe banno tobeegomba gwe abakola akanyama ayinza mugambe nina buli muntu alina tageti kati gwe eyo tageti egundi celebrity yange yanjawulo nnyo nti bali bayimbi abala bazanyi ba firimu my celebrities I talk waliyo sebo banno nga nabo boogera boogezi naye nga balina obunyama example Beni Dembe FM akanyama tekaliibwe yekayogera boogezi oyo maybe yakola ennyama nga tanagenda ku radio alina jimu kati omuntu alina jimu nga alina nyini jimu baba nga afaanana yalabana jimu yono gigenda nze kyeŋŋamba ndowooza n'abaana abatandika obutandisi nga bayalabana kale abaavumuka akatonotono nabo tabagobaayo bobalina obadetinga celebrity otolina beera nabo ekisooka bw'otunulira aba celebrities be Uganda bamabaayo otunulira omuyimbi nti asobola obeera nga tayingiza essaawa zino mu kolona naye nga asasula ennyumba ya bukadde buna sente azijjawa
simanyi ate n'omusajja nawe oyagala celebrity watu nebulungi buli kanaka ateeka ekifaananyi ayagala avuga emmotoka y'ebbeeyi akole vidiyo y'ebbeeyi vidiyo eri mu bukadde 23 okitegeera audio eri mu bukadde 2 ne talina sente tayingiza kololenda ayagala maintaining level olowooza sente agenda zijjawa so bateese ne baawe abasobola omwongerako katugambe gwe datinga celebrity oli celebrity baawe banaga agenda webagenda oli omugagga nfune sente zikola vidiyo n'ogenda sisobola kati deni ye agenda n'anoonya sugar mami sigamba nti takwagala wabula the other one is capital ate n'ekirala the moment wotula ku tv obeeranga enseenene olaba mu novemba enseenene nebebeera eri kutaala waggulu omuyala anoonya ekitagikube kati celebrity life obeeranga enseenene bagenda kuwenja naye zalino tebaziwenyezaabo bameka bakwana wiiki nga tebamanyi bangi sibamanyi nange celebrity biki bonna kalibaawo ali kubweraliikirivu newabuuka otya ebyaddala omuyizi baba agenda mu kibira okuyigga tatega mutego gumu kibeerayo nga mingi edije bategera kitegeeza ogumu bw'ogubuuka n'omulala tokola ki bw'obeerako n'ekisima kale ogubu kati kitwala oli kagabi oli mu kibira ekibira bye babasajja bakubira one time ojja gwa mutego nga togutegedde era n'oyo agenda okugwamu era naye aba ayagala ate ebyaddala mulimu kye bayita desperate mu bulamu bw'omuntu wali kye bayita desperate omuntu asobola okugenda olaga because ayagala obugagga nga akoze biganye asitudde emigugu mu katale akoze eki ne bigaana ne bamuoption nga yakola ki asabe ekimutwala musabo kyekyaki nga katonda waali andi katuka ebintu byolaba nandi mugamba desperate era osobola okugwa ku katonda n'ogwa ku nabbi w'obulimba n'alyoka afeera gwe naga agenda otunde mu kyalo okwate esente ezo zireeta wano mu kyaki tuzisabire n'azigwira n'okyawa abasumba n'osigaza option egi kati kankunyumiza ate ne bashuga mami balina obutego akuwa byoyagala ngaki obeeraawo ng'oyayana capital n'asanga business koyina ka studio bikinagamba studio eno okola bulungi naye teyetaaga wano tugitwale ku kiri ekizimbe nogamba sinasenanga tufaayo wiiki ejja genda sasula omwaka nakutwala you excited kati olwo ng'akujje kuwuwa wewaka shoga mami ng'ologoliko golowooza ng'ono owuwa omwerabidde ebyenfuna bikwerabiza omukwano we mubikola because ate n'ekirala omukazi wewaka kuteeka ku pressure lese tiyanina erinnya abantu banjayanira naye ndi mwavu ntambuza bigere nebula kikomando okitegeera because njagala erinnya lyange tebakyampola abantu buli akulaba agamba mpaayo 5 netozina bw'omumma alowooza bw'otamu alowooza omummi kati bw'osanga shuga mami akubeererawo ogamba akakola ki ate noona ebiseera ebisinga ogenda wa shuga mami nga tokimanyi nti wewaka agenda mumanya unfortunate shuga mami nawe olina okuprovinga nti omwagala nanti mubatijjisa nnyo ne mwerabira abakazi bammwe ate kali bwekidda abakazi nabo abakazi afuna ki obeera ne kaboyiko ng'okaagala ekitegeera yo celebrity okaagala okola vidiyo okola biki naye nga tekasobola kuvamu wadde ekikumi baddala okaagala wetaaga interviews oku tv wetaaga okwambala wetaaga okukola kirala kati oli yajja ne mission biteekawo nanti awe nfunira manager anje osobola ofuna manager ng'oli mwavu osobola ofuna manager nga mwavu ate manager yennyini naogamba gwe genda osekeni cause manager abeera azikolamu gwe sente nagamba gundi wa yalaba nolaba gundi brother wa yalaba naye akaveebweru tumukuule si bonna bamanager okujjako manager nga atya katonda si bonna nze owange si bwatyo waali manager okujjako manager atya katonda wange si waali katufa obwavu naye togendayo naye waba oyagala sente waliwo yaleeta sente bwezisingira katonda amaanyi omuntu agenda leeta omukyaki omusumba yamusookayo asanga bamaze n'okuyimba naye bweluba olunaku lwakatale asooka emmotoka y'ebirime mu katale agenda ezi 9 ng'emmotoka ejja 11 agisooke ndowooza olaba okuyayana kwa sente kyokka mukyaki agenda leeti anti mukyaki oba ogenze busaba nakwebaza nakuwaayo kimu kyakko olwakuba obudde bugenda nalikugambye ebisingawo naye benafuna omukiza n'onkyaza tebisobola kuggwayo tujja kujja